Yes, tukwaniriza gwe wenna ali ku mukutu ogwa Map Media TV. Tumaze okuyingirawo wano ekisoro. Tuli mu Kisoro embeera wano mu Kisoro bweti bweri. Tulina road blocker je tusanze, tetunamanya road blocker yaki naye wano bwe watu wali. Abantu beno bo bakuumibwa ku mudumu gwa mundu, intimidation nene nnyo nga bolaba. Embeera wano yo okugenda wali we tugenda abantu balina kukoma wano era bwe tubadde tutuuka batugambye nti ate temwetabikana bano ekitegeeza ffe bwe tugenda fekka abantu ngabo balaba bali babali eri ogenda kutunula abantu abali side eri naye nga tuzze kulwamu anyinaffe tana amaze okutimba ebipande nga bw'obiraba birungi nnyonyo naye nga abantu mubalengera eri nga bwe mubalengera eno yo road blocker nga bwe mugiraba naye tugenze okujja tubadde tuyingira mbalala abasirikale tujiddeko emmotoka za SFC 5 nga bwe zitukiika then bwe zaagala okutujjako zigezezzaako nnyo naye president nga bw'ayimirira tukoze stop over oba tukyane ku petrol station emirundi emeka okusobola okuvaako abasajja abo batuveeko tetutegedde kigenderwa kyabwe naye nga military SFC military ne poliisi bebadde emmotoka 5 ng'ezirala zijja ne zitukiika ne zijja ne zijjako ey'amawulire olumala ne zijja ne zijjako gundi president n'asigala yekka kwegamba tubadde mu mbeera yakutuusibwa tugenza okutuuka wano ekisoro embeera ebadde ya bunkenke naye twaganya okubissaayo ng'abantu mujjagira tujja bbawa video twazikutte tujja ziteekayo ko mulabe nga bwe kibadde olunaku olwolwaliro okuyingira wano ekisoro twasimbudde kiro sawa bwabadde bucya zabadde kiro zabadde sameka 8 kuba nasimbudde nze wakasawa mukaaga ogw'ekiro nenjoyininga bannange ne tusimbula okusimbula saawa zino tumaze okutuuka soko mbuulire gundi eno nakuttemu mu settings mbuulira oba ekifaananyi kiri bulungi neme kubeera nga nkola ki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu combat embadde sinamubawa naye nsoose kubawa mbeera ya mundu. It is very good, clear. Thank you. Yes, nyongera okubanjulira live eno. This live is sponsored by Rebecca Agaba. Ebya data temujja biwulirako nti Map asaba data. No. Enjoy your life peacefully. Anything concerning data, Rebecca Agaba yachikoze. So, this live is sponsored by Rebecca Agaba. Yangami no Map ate gendo obikole ekisolo. So natuuse dda. I salute you, Sister Rebecca Agaba. May God bless you and reward you abundantly bwe bakyogera. So tutuuse wakati mu kusoomozebwa nga bwe nabagambye wakati mu kusoomozebwa buli ali ku live eno kindly tuweralikira nti Map anakusaba data. No, fully loaded. Just njagala otunule embeera gye tulimu mu Uganda. Baganda bafu abali eno intimidation eri eno Kyagulanyi ajja mugenda kola bwe muti ne bwe muti baba no bantu wakati wano naye abantu mubalaba kyembadde njagala obbalaga people are just waving tebagoberera nga bwe mubalaba people are staying nga bwe mubalaba okuviira ddala eri ekyo kyenjagala obbalaga kyebakoze tebaagala bantu kujja ate kugenda era you will see them others are recording their videos and what naye obalaba they have stayed on road block lwaki mbasiddayoko nenkulagira ddala ekintu kyentegeezaako nono badde bamugaana nenkulagira ddala ekintu kyengezaako okugamba abantu baabano abo basigadde nga bw'obalaba they are not allowed to join us they are not allowed to join us. So embeera bwetyo bweri njagala kukakasa bwetyo tuli mu Kisoro nenjagadde nkugireyo ekifaananyi people are eager and they are yearning for change but embeera nga bw'ogiraba bambi ekikajjo kino waliwo ekikajjo ekyo bayita ekikajjo ekisolo
ye motoka yaffe eruwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.